Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Kanka kawaliwo akantu kano twabadde tweteekateeka ne balooya bange okukuba bannaddiini abasiraamu abo bagenda bookya embuga abo bagenda bookya ebintu by'obuwangwa n'ennono obanga olukiiko lwa Intelligence Council lutaba enzikiriza lwaki bwe baba bategeera nti ffe tuli nzikiriza lwaki tebatuuza babbisopu baabwe ne basseeka baabwe kuba kati mubajje yakulembera yatuma abasiraamu abo okwokya ebintu byaffe by'obuwangwa ayagala naffe tutandike twokya emizikiti sawa kabona okikomeza mu makati kankitegeero baki obadde otegeeza gwe ne balooya bo mwateeseteese okukuba embooko okuba kuba mu kkooti okuba mu kkooti nga bookya ebintu byaffe by'obuwangwa n'ennono bookya amasinzizo gaffe olukiiko lwa Intelligence Council lutaba enzikiriza lwe lutuma abantu abo okwokya amasabo gaffe era lwe lutuma abantu abo okwonoona ebintu by'obuwangwa bwaffe oli n'avaayo n'akwata embugo n'avaayo n'akwata abalongo n'ayimirira naga nti nze era zino sente zivudde mbalongo simanyi seeka ssebo mubajje ku lukiiko lw'otulako lwa Intelligence Council gw'otuma abantu abo okutunyigiriza oyagala naffe tutandika okwokya emizikiti oba ayina abalongo ng'awulira tabaagala abakwata abaleete mu b'obuwangwa gye bakola ki naye gwe seeka gwe mufuti gw'okulembera abasiraamu gwe seeka ng'oyimiridde ng'oyokya ebintu byaffe by'obuwangwa n'ennono emizikiti tujja gikumako omuliro era nabagamba gwe kyogamba oyagala tutandike naffe kwokya Kulaani nga tuzookera mu kamera mwefuge muddeemu ebintu by'obuwangwa bwammwe eddiini yammwe bwe yali ejja wano yajja kusomooza ndala yajja kunyigiriza abantu balala kakati abantu aba Intelligence Council mutereza amadini gammwe ng'abalokole bwe baali bakola kati ne bakkakkana mutereze n'abasiraamu bwe mutabatereze ngenda kuduumira abantu b'obuwangwa n'ennono bookya emizikiti ngenda kuduumira abantu b'obuwangwa n'ennono bookya ekereziya gwe kasita okwata ebintu bya Lubale n'otandika obyokya amasinzizo ga Lubale gye gali amasabiro ga Lubale n'abakulembeze gyebiri toyokya bintu byaffe ng'otuvoola erino ly'eggwanga erikkiriza buli muntu okusinza mu ddiini ye kasita abanga tanyigiriza mulala naye ekyo bwe mukiddamu abasiraamu babuulira ngenda kutandika okwokya Kulaani bwe mukiddamu ekyo nkibabuulidde basseeka bwe mukiddamu ngenda kutandika okwokya Kulaani enzikiriza yammwe esinziira Buwalabu mugende mubikolere Buwalabu temubikolera mu ggwanga lyaffe ekyo nno nkyogera ate nga nkitegeeza omanyi kanka kanasuubiza abantu anti nze nkola byafaayo saakusuubiza nti nja kuleeta diguri kakati wabeeyo omusiraamu addayo okwokya embugo nja kwokya omuzikiti mwava ekyo nkibabuulira ne gavumenti etule babuulire buli omu abeeko waakoma buli omu ategere waalina okukola ki waalina okukoma ssebo mukulu mubajje gw'otwala olukiiko lwa Intelligence Council kati gw'okulembera ekisanja kino oyo seeka waayo kyebintu waliyo seeka omusirusiru alina n'agalevu yayimiridde daga omanyi nze singa neddira mamba nga nina omuwala gwe bayita Nansubuga omuwala n'alibadde nga muwa n'ensubuga n'amuwasa ne bakola ekika kimu ebigwagwa ebyo obusirusiru obutategeera gwe wali owuliddeko nga Jjumba wasiza na Jjumba ebintu ebyo njagala mubitegeere mubikule nnyo bwe mwasuula Lubaale wammwe ne mugengewala kiseeka nakirabye nga kyonna kyagengewala obwongo n'okutegeera tikikyategeera gwe omuganda otuuka otyo gamba mbu omuntu afumbirwa omuntu w'ekika kye kubanga toyina magezi ebyo ebintu mufuti mubajje bw'obanga oyimiridde tandika okuyigiriza ebyo by'olina okuyigiriza nga buli muntu bw'alina okukola tuli mu buwangwa bwaffe ate eno nzikiriza we mwali mugimanyi si weeri n'agikulembera alina diguri oba mwe mwasoma koma wasimanyi kubanga ngenda kujja ate mu kujja okukola omanyi bannayuganda bw'otanyiga tebategeera Saba kabala njagala okubuuza. Yewaawo sebo. Eriyo abantu oli akwata ebibbo n'embugo nga ye yabyetwaliddeyo. Guba musango gwabitutte
oba guba gwabyokyeza ekikutegeeza okukulembera abantu gwe omukulembeze buli kizibu kati ekigwa mu Uganda tunenya President Museveni buli kubanga ye leader ababbi ne bajje ewange aba yatukumye bubi okitegedde buli kizibu ekijja mu Bwakabaka tunenya Ssaabasajja Kabaka kubanga ye mukulembeze ali kuki buli kizibu ekijja mu nzikiza y'obuwangwa n'ennono banenya Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa ekikufuula omukulembeze kwe kwawukana kuba okulembera ng'olina entegeera gy'otegeera esingako kuba okola ki kuba okulembera kakati omuntu singa aba akuleetedde embugo toyokya mugambe nti waliyo abasamize twala ebintu ebyo biteekeyo gojja obeere mu busiraamu mugambe nti waliyo abantu eyo abasamize twala ebintu ebyo biteekeyo gojja mu busiraamu toyokya kubanga oyo abazza omu naye ffe twasamirira bika abazza omu abireese naye nga byaleese by'abantu mutwalo ab'ekika ekyo kubanga gwe kyogamba nti faaza bw'abeera mu kigo yabeera nannyini kigo ekyo Headmaster bw'abeera mu ssomero yabeera nannyini ssomero eryo wabeerayo olukiiko lwe bayita PTA kakati omuntu ng'asamidde nga ye mukongozi gw'osanze mu kiggwanga bwendi wano emabega wange waliyo baba Lukwago waliyo baba Sali waliyo Taata Mugerwa waliyo baani bananyini lubaalo ono waliyo Taata Ssentongo waliyo ba Musiwaza waliyo ba Kiwanuka waliyo ba Muwondera waliyo abantu bangi abayita berinnya Kasamitala family nga bolaba ennyumba y'omuzimu eyo eri awo kyogamba nze nkwate mafumu gaabwe n'abalongo nti nalokose ntwale bookye abantu abo tebalina buwangwa bwabwe bo tebalina gundi yaabwe faaza abalongo bayokya gundi seeka abo bakwatako balina ebika bannannyini byo kati babakomyewo muffe ffe tutegere bannannyini byo tubibaddize mazima tibaddamu kwokya ekyo kyensaba gwe kyogamba nti singa obusiraamu buvaayo ne butandika okuyigiriza toyokya totta tokola bwoti kyogamba abantu ababakulembererako bayinza okukikola yo oba kati seeka ng'oyo eyatudde naga nti nze nsubuga wase nansubuga olukiiko olw'omuzikiti kyogamba nti lumanyi bika byaffe bwe bamuyita ne bamutuuza ayinza okuddamu n'atuula mu mawulire n'akola ekyo yes kakati nabo kye baba bakola kye tubatuma bayite ebigwagwa byabwe babituuze ezo emboodooli bazigaye nti timudda mukola bwe muti mujja kukozinga akavuyo muki mu bantu n'ebigambo ebyo basebo ne banyabo njagala kusiibula kabona ataasize eggwanga alikaweesa yakoze kyamaanyi ebyobuwangwa n'afuba bize mukenyini yakutte n'ettooki kati anyodde n'atuyitira emmandwa ozi nekola namasenga bebeetisse eddimu babbula eggwanga ebyobuwangwa byendaba osudde leka nkolage ebwo bifunamu zaabu waddayo mu nnono z'abedda naye sinza tusinza y'abedda tusaba tuguma n'ebyoto kuba emisambwa gyakomyewo nagyo twaddayo mu nnono z'abedda ensinza tusinza y'abedda tusaba tuguma n'ebyoto kuba emisambwa gyakomyewo nagyo